Hallelujah.
Tutembera mu maaso go mu makyagano ayitaata natukusinga mukama mu bintu byetukola ffenna abantu temuli musibwa biki
kugamba mu kigambo kyo tukunoonye tunoonye obwakabaka bwo ayi mukama buli kimu tulikifunayo buli kimu era tukkiriza nti mu nsi muno munda mwonna mu bintu byaffe byonna byonna temulimu kitiibwa mukama ekitiibwa kirimu gwe ayi taata tukwebaza temuli kitiibwa mu magezi gange wadde amaanyi kulwangeze senyumirivu bugagga bwange senyumirizanga temuli kitiibwa mu magezi gange wadde amaanyi kulwangeze senyumirizamu bugagga bwange Creator,
yafiirira ebibi byaffe, obulimba bwonna, obubbi, obukyayi, byonna yabitwala eggologoosa. Era tuyimirira mu maaso ge leero nga tukkiriza nti ye yekka eyatuwonya. Mu ye tulina amaanyi, tulina obusobozi okukola buli kye tukola. Mu ye tulina eddembe, yatuwana era tetutambula mu linnya lye, tutambula mu kukkiriza kwe, kubanga tewali walala wonna ng'osobola kufuna eddembe lye tulina mu Yesu. Yatuyisa ng'abaana be era tuli baana be, era tutambula mu linnya lye nga tumwebaza, tutambula nga tugamba yeyeka bagogamo bongama bwomusinza obulumizibwenga otegerezebwengayo Mukama, oli w'amaanyi, oli wakitiibwa bwe yakufuna mu musaayi gw'ogwali musaayi Gologoosa. Mukama tumusinza, tumusuuta, tukulumiza ayi Mukama
wadde tetwakikoze mu ntandikwa naye katugenda kikola kiseera kino ekyokusaba nsaba buli omu kakkana tukakkane maaso ga Katonda yali waggulu ennyo tukakkane ffenna tonenye maaso ge eyinza okubayo ebitateredde bulamu bwo gwe weemanyi okusinga ffe bwe twemanyi mu maaso ga Katonda ngenda netunulira bwe tusoma mu kubikkulirwa n'abakulu bonna bakamiranga ne bagwa wansi katukuumire nga twenenya amaaso ge buli omu ku ffe omanyi bw'otateredde buli omu ku ffe weemanyi okusinga ffe bwe tukumanyi bwe tukulaba nange neemanyi okusinga bwe mumanyi ffenna katweweeyo Mukama nga twegemera wenenye ku luno wenenye ku lw'ekkanisa eya GFM wenenye ku lw'eggwanga lino liri mu Uganda wenenye ku lw'eyo ekitamanyi emaaso ga Katonda
kisoko okuleta mazima nenenya kulange Mukama Katonda muze mulimu obutasaanidde Mukama kubanga azaalibwa mu kibi ne Mukama Katonda tujja mu maaso go nga twegayirira ku lwaffe ffe abali wano twegayirira ku lwa GFM ng'ekkanisa twegayirira ku lw'ekkanisa yonna Mukama wabaddewo obukyayi okwesalamu okubula Mukama ngaliwo okwegulumiza Mukama tusaasire tetwambulidde mu butuukirivu ne tukoze obutuukirivu obwaffe ky'obutuukirivu obwaffe bulinga ekyambalo ekikongedde tebusaanidde kubanga ekyambalo ekikubye Mukama taata tusaba otusaasire tusaasire Mukama twekoledde mu Katonda owaffe ne tutasinza gwe Katonda ali waggulu ennyo tusonyiwe tonenya ku lw'eggwanga lyaffe Mukama okuyiwa omusaayi kungi Mukama tusonyiwe tusaasire Mukama Katonda tetwagala kutandika mwaka guno nga tuliko ekkubo twagala omwaka guno tugutandike Mukama nga tusaanidde mu maaso go Mukama ng'okyewo obutali butuukirivu Mukama ekigambo kyo kyekibamba mu Yokaana nti yenna byajja ne yeenenya nawe oli mwesigwa ono tujjawo obutali butuukirivu bwaffe n'otuwa obutuukirivu bwa Katonda Mukama tusaba obutuukirivu bwo bwe bujjula obulamu bwaffe twagala ekitiibwa kyo kijjule Uganda eno twagala okubeerawo okujjula ensi yaffe sonyiwa obubbi obulyake buli omu nga yeeyagaliza yekka tusaasire Mukama otusonyiwe tusonyiwe Mukama okulukaga naawe tumanyiza obuzaagi bwo butunaaza bututukuza Mukama tusaba omusaayi gwo butunaaze tutukuze tukukaba tya Mukama nzaalidde tukubeera mu maaso go tukwebaza Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Tubadde n'ebbaasi yaffe eyo gye twasobye 24 olunyiriri olw'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi olugamba nti enzigi ne ziwankaaki ziggulwewo gye tuli ekyo kyetugenda okusabira mukijjukira tugenda kusabira ekyo Mukama abeere ng'aggula enzigi omwaka gwa 2022 gubadde mukalubu gubaddemu ebitateredde bingi gubaddemu okunyigirizibwa naye tusabe Katonda aggule enzigi enzigi n'eziwankaaki ez'obuwanguzi ez'okugenda mu maaso abatamanyi Katonda 2022 tubeere nga tusemberera Katonda ate ezizwa tulabye okuva kungi ng'omwaka mugwako tusabe ewo nokula mwalaba yakugamba Mukama yamulaga nga waliwo era kanyange twagenda okuwulira nga nkansi yakuzinga yafunye accident abantu bangi tebafa ene tusabe omwoyo w'okufaakula eki enzigi z'okufa zigale tusabe buli omu gw'oli oli Katonda ali waggulu ennyo Mukama Katonda otubeereddewo mu myaka egy'emabega Mukama taata buli 24 olunyaga 7 okutuuka ku 10 zigamba nti wankakire n'enzigi okuggulwawo wanguzi ziggulewo gye tuli enzigi okumanya Katonda kusemeka mazima enzigi ezo ziggulewo enzigi ezokulana Mukama Katonda
wankaaki zikuleewo enzigi ez'omwaka 2023 zikuleewo ez'obulungi ez'obuwanguzi zikuleewo gye tuli Mukama ate Mukama mu kiseera kye kimu enzigi n'eziwankaaki ez'ebirwadde zigabwewo enzigi ez'omwavu ez'amabanja zigabwewo gye tuli Mukama enzigi zigabwewo eza corruption mu ggwanga lyo okweyagaliza buli omu okweyawula enzigi ezo zigabwewo mu linnya lyo Yesu enzigi ez'omulabo ezisanyusa abadde agudde ku ggwanga lino zigabwewo Mukama omwaka nga gutandika abasamize omusaayi Mukama kyaki enzigi ezokulayirira zigabwewo mu linnya lyo Yesu Mukama enzigi ezo zonna ezaalamirizibwa ekyo tetukyalaba mulimu gibona olwakula zigalewo okuyiwa omusaayi mu ggwanga enzigi ezo Mukama zigabwewo tulangirira okuyizako tulangirira ekitiibwa ky'Omukama kyekiba kibeerawo era kyekiba kituuka mu ggwanga lyaffe Mukama enzigi z'okutya Katonda zikulewo abantu balokoke Mukama abaali bakali okulokoka balokoke Mukama abaali bakutte bayimuzibwe bateeke Katonda Mukama wabadde obunafu enzigi z'okunywerera mu Katonda zikuleewo Mukama tulangirira ekitiibwa kyo n'okuyinzamu okwongera okulabisibwa erinnya erya Yesu Kristo Mukaffe twongere okusabira abaana bagenda kuddayo mu masomero naye tusabe Mukama ayongere okuteekamu obukuumi gye bali nga tukyali wano ate era tusabe abaana Mukama abasseeko obukuumi bwe nga baddayo okuwulira homosexuality obulyape ebisiyaga bingi twali tulowooza nti bibeerawo mu nkolide mukka naye mu masomero kati kingi nnyo buli bw'owulira abaana babakobye ebyo baligade batya bennage tusabe sitani teyeebase oyinza ogamba nti abaana bange bali bulungi naye ate bagenda mu ssomero beegatta n'abaana abalala kakati omanyi oti ekinaababeerako baana abo bebeegattako nabo tusabe Mukama Katonda tuzisabire mu kiseera kyekimu Katonda w'abakatonda abaana gwe era bekugere Katonda Mukama tubabuuza ky'oli Mukama ababuuza Mukama nga tulaba abaana nga bajjira n'abaana baabalokole Mukama nga bakyawulidde mu Katonda okuva lwe baazaalibwa ne Mukama nga nabo bakusaabuzibwa tate omulungi ow'ekisa tukusaba abaana baffe balekeko omusaayigo tetusabira abaana bakireeko bokka abaana bali mu makanisa mulala abaana ba Uganda abaana b'ensi yonna Mukama tubateeka mu mikono gyo Mukama ebibasika bingi naye Mukama taata tukusaba abaana baffe bateekeko obukuumi Mukama ebisiyaga bingi ab'ebisiyaga balina ssente nnyingi Mukama taata abaana baffe bayambe ssente zireme okubaziba amaaso naye Mukama batambulire ng'efukuka obutuukirivu bwa Katonda eri abaana abaawama tubasabira tubasikayo ekigambo ky'Oluyuda kigamba nti abo bonna ababadde babuze mubasikeeyo mu muliro Mukama tubasikayo mu muliro tubasikayo Mukama Katonda nabesakalemu okubeekiriza Mukama taata abaana baffe tubateeka bambali mu drugs naye taata abaana baffe tukusaba gwe Katonda alina amaanyi agatuusa omwoyo gw'omuntu bakyuse era bateekeko okutuusibwa mu linnya lya Yesu Kristo omulamu Mukama n'ensonga ya fuufiizi etuuse tusaba kitange obulungi oteekewo obuwanguzi zirabike eggwanga bita awulisa ebinyonyi by'omu bbanga oyambaza ebimuli by'obuttale Mukama n'ekitiisa abaana zireete Mukama nga tebalaakenga Mukama biriwo obweta mbeereetagisa byonna Mukama tukkiriza nti byonna obisobola era tukiteeka mu maaso go mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo amiina twebase Mukama kubanga tukkiriza nti amaze okuddamu ensala zaffe zonna zitubika mu ssali kwa Yesu tanalemu okuziyiririra okuziremesa erinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina
nebaza ekiseera obuweereza nebale kwambabudde mubale kuweereza mukama ayongere okubawuliza twala omukisa kuno okwaniriza abasoose okusaba nafona ku lwaleero tulina yenna twegaseeko olwaleero abagenyi oba tobadde mugenyi naye nga leero lwerusoose okusaba saaviisi ey'okumakya tulinawo twebaza mukama olwaffe ffenna tebasaba saaviisi eno ey'okumakya ate yonde leero netulimu ebali nnyo okujja nebaza mukama atuwadde omukisa guno ekiseera ekyokusaba kyetubadde nakyo era tukkiriza nti mukama ali naffe nyaniriza omusumba ajja tuwa ekigambo tulinayo abalinayo obujulizi tulinayo obujulizi yabika buli omu talina nze kampe katonda mwebaza nabadde sitegese kukiwa naye nebaza mukama wabaddengawo emabega eyo omwaka bwe gwaggwerako ne guno bwe gwatandikira nagendanga nfuna okulwala sisa bulungi naye ate sikula sinakikuba sinasindika naye nga mpulira sinta bulungi kakati nembeera nga nsaba naye kyenakolanga nga mbeera ku radio nga mbeera asaba naye nga babeera bagamba mu kiseera tusagamu omwoyo gwokufa tusagamu omwoyo gwokufa bwe twagenda tusaba awaka era gagaffe yasaba ng'asagamu omwoyo gwakufa ate tugendwaka nga tukusoma era nga kaba amulaze okusagamu omwoyo gwokufa naye nga ekyo kintu ekyo kibadde kikola kikwatako nenyongerera ddala nasaba okuvalansiya nga nsagamu omwoyo gwokufalange ate bakenna sirina bulamu nga ndi mulamu buli kimu nga ndi bulungi naye ng'ate nze teewulira bulungi so nebaza mukama kubanga ye katonda abaana mu mwoyo era babasaba nga basagamu omwoyo okufa nze nzikamu omwoyo okufa nebaza mukama olw'ekyo mukama bawona Kwa Yesu ngalo ez'amaanyi tulenda kikene mu bbiri obuze okuneba kulinaanye era omwaniriza omwaka guno omutego tutandise gwa kuligooli mulamu abadde batubuzeeko ebbanga ddene wamwagenda wa mutwe okumere gye mwali mufumbye eruddazeeyo naffe tulyeko mulina omuse Christmas wetumanga mulina omusiba kumudde mu kyalo gamenya abooluganda bonna batasiibula baaba batya kikumira mpalampala sesinye okubalaba kubanga muli kaakano kifo kituufu era mazima ddala nga kyekyo bayibuli oluyimba nga tugamba nti wamma Yesu ekitiibwa wamma Yesu ki ekitiibwa kyo era nga kyo kituufu ekitiibwa kyonna kya Mukama si kyaffe era ffe ng'ekkanisa guno omwaka guno gwa Kuligooli 23 twagala kuwa Mukama kitiibwa kye Mukama abeere nga yeegulumiza Mukama abeere nga yeye Mukama eri obulamu bwaffe n'emitima gyaffe nja kuddamu tusabe gwe naawe woli wennyini bagamba Mukama omwaka gwe njala kuwa kitiibwa njagala kuwa kitiibwa kyogere mbakyogere wiiki eyasembayo nga Ssabbiiti zinaba kutuuka naliramu twagenda mu buweereza kati tuba tukomawo Mukama n'aŋŋamba tikubanga ompa ekitiibwa wabwati Mukama waŋŋamba naawe genda kuwa ekitiibwa ng'akamaazi Mukama ne mubuuza ogenda kikola otya
sawulira kintu kirala kyonna naye ennaku zino mbana okuva kiseera ekyo waliwo abantu entuuka nogamba akisukulu kyambadde bwe kiti nze ndi muntu naye mukama nagamba nakugamba najala naawe mukama akuwa ekitiibwa buno mwakagamba nti kiddemu kyamina kale yimusa eddoboozi yo yima ku magulu go oyise emikono gyo waggulu olimu mukama njala kukuwa ekitiibwa buno omwaka njala kukuwa ekitiibwa saagala kwesigaliza mukama mukambe njagala okukuwa ekitiibwa mu mirimu gyenkola awantu wensula byonna byenkola njala kukuwa saakusigaza wadde nakatono okola njagala okukuwa ekitiibwa mukama tukuwa ekitiibwa ng'ekkanisa yakyeke nga abooluganda bakumanya mu kkanisa mulukumi kuwa ekitiibwa ekigwanira Yesu kubanga oli w'amaanyi nga oluganda lwettu bwe yagambye bamalayika bagwa wansi emisana n'ekiro mu ggulu ne bagamba osaanidde ayika osaanidde omwana gw'eri obutakoowa ne bakuwa ekitiibwa naffe mukama ng'ekkanisa twagala buno omwaka kukuwa ekitiibwa nakityo bwakatonayo mukama bwakatona nantameggwa kwe liiso ddene kwe lwansi lwaffe ayi mukama bwakatonda manyi buli kintu kyonna Yesu twagala mukama buno omwaka okukuwa ekitiibwa era mukama saavisi zaffe tujja kufukamiranga ne wansi nga akabonero akalaga ekitiibwa ekyokukuwa Yesu tekerera ebiringa eddayo mukama tujja kukuwa ekitiibwa kubanga tukimanyi n'akuwa ekitiibwa n'okujja kutuddisa ekitiibwa mukama ogenda mu kigambo ky'amakya olwaleero n'omugoosa mukama n'endowooza yange n'emmeeme yange n'ebigambo byange n'okufumiitiriza kwange n'okuteerayo kwonna Yesu mbeere mukama ebeso mukama mbeere ekibya ali mukama maaso go ekigambo kino eky'omwaka guno kiveeyo nga bw'okyagala era bano abantu mukama baleka kuddayo kyekimu nebadde mukama nga baziddwamu amaanyi nga bazimbiddwa Yesu era beetegekera omwaka ogw'obuwanguzi ayi mukama newankubadde ng'okugezebwa nako kungi mukama Yesu era mukama tukwata amaanyi gonna mu bbanga agenda okutawanya mu ngeri yonna okuggyako amasannyalaze okutabaganya ayi mukama okukola byonna ebyobulabe esitaani mukama tusaba omwoyo mutukuvu awambe bino omutima gwonna n'omwoyo gulina omubi ogwa sitaani ogubudde mu kiri mukama tukwebaza tulambira obuwanguzi kwa Kristo Yesu mukama waffe tuyinza okutuulako tubaza mukama olunaku olwaleero eryo sande ey'okubiri ey'omwaka guno omupya 23 era tubaza mukama nti mukama katonda mukulu ate mazima ddala asobola katonda oyo yakuwa omwaka ogwedde n'akuwa ekyokulya n'akuwa engoye n'oyambala akyaliwo n'olwaleero era ne guno omwaka ajja kutuyisaamu ate obuwanguzi n'okusingawo buli mwaka oguwedde mukama yeebazibwe mukama ffe yeebazibwe mukama yeebazibwe kale tubaza mukama olwaleero lwa kizo mu nsi ey'omwoyo mu mwezi ogwa January okusooka Grigori 12/23 kyanjawulo gye tuli gwe nange ng'abakkiriza Kristo waffe sande eyasooka mu mwaka ogwa 2023 yanuŋŋamya nti sabiiti eyo eyaggwa owa sande eyaggwa eri sande yakwebaza nga twebaza ani nga twebaza Katonda oyo
atudde ku Namulondo ennene ennyo. Katonda oyo omulokozi waffe atwagala, nga tumwebaza okuyisa mu mwaka oguwedde 2022. Omwaka ogwo mwatugambye tukwali mwaka mwangu. Jjukira twaguyingira nga twakava mu COVID. Ebiseera ebyo nga abantu bakuŋŋaana, bali kujjukira bulungi, bakuŋŋaana. Era bula kwali kufuuse musango okukwata ng'otambudde ojja kwosasanya COVID ng'okwatibwa. Era abantu bangi bakwatibwa, ne boda nnyingi zakwatibwa, n'amotoka bangi bakwatibwa agatalina lukusa kutambula. Kati omwaka ogwo gwatandikira, era ng'omu ku mmwe oba ku ffe n'ebintu byatukola byali giweddewo. Lwaki? Gyafiira mu COVID. Era Abooluganda bangi atawananye n'okussaayo abaana mu ttamu eyasooka, si bwe gwali. Naye Mukama n'atuyisaawo. Mukama mukwere mu ngalo, mukubeeko omanyi kyamu nnyo okulabira niwerera ebyaliwo. Njala okubibajjukiza nti Mukama n'atubeererawo nnyo mu ngeri esinga okwewuunyisa. Ne tutambuza omwaka ogwo, ne tubeerawo, ne tufuna akasente, ne tufuna ku mirimu, ne tufuna obugonyi obupya bamwe nga tuzaalisa n'otufune ku ngatte baatu nga tezikyakola, n'otufune ku kabaatu akamaaso kamantamira. Mukama n'atubeererawo. Kati Sande eyo yali Sande yakwebaza Mukama byatuyisizaamu. Era nitubaza Mukama obundi guno omwaka tutandise tugamba newankubadde mu wiiki wedde nenkuno bwe tulimu 2023 tujja kuyitamu n'obuwanguzi. Mukama nti amiina. Ne tugamba nti newankubadde nga guno omwaka gwandiba obukambwe okusa guno oguwedde, Mukama ajja kutuyisaawo. Newankubadde ng'ogezesebwa kuyinza okweyogerako obungi, Mukama ajja kutuyisaawo. Newankubadde ng'ebyenfuna by'amawanga bigenda biserebera buli lunaku, Mukama ajja kutuyisaawo. Newankubadde ng'okugezesebwa n'okukemebwa kungi kuno omwaka, ebisiyaga bingi, abatami bangi, abalimba bangi, ababbi bangi, abatemu bangi, newankubadde byonna nga we biri ebyo, kuno omwaka tujja kubeera n'obulokozi. Ntubaza Katonda olw'ekyo. Era saaviisi eyo yali saaviisi nkulu nnyo okuwamba mu nsi ey'omwoyo, okwetwalira obuwanguzi obwo Mukama bwe yateekateeka gye tuli. Olwaleero nayo Sande nkulu nnyo ate ya nkizo. Lwaki ya nkizo? Kubanga twogera ku leero okula bikulu ki eby'omwoyo ebiri mu mwaka guno 2023. Era bunnabbi ki obulimu? Kubanga buli kiseera mu buli sizoni Mukama abeera n'obunnabbi oba ekigambo ky'olina okwetwaliranga obuntu mu nsi ey'omwoyo ne kibeera nga tekivaamu mu nsi ey'obuliwo oba eya the physical world. Naye kagambe nti nno bye ŋŋenda okugabana wamana olwaleero kuluma mu kkanisa eno nebigaziwa. Lwaki? Kubanga eri abooluganda abalala bali ku mukutu, abalala bajja kuva mu ggwe, naye ebigambo bino bikulu nnyo okubyetwalira n'okubiwulira ate n'obifuula Mukama kyayagala bibeere. Mutaka olwaleero eby'omwoyo oba eby'obunnabbi ebiri mu mwaka guno ogwa 2023. Njala okubajjukiza nate nti Mukama akolera mu budde, akolera mu biseera. Buli kiseera Mukama alina ekinawulo ky'abakola. Obudde bwe butuuka Mukama kyagamba mu ddoobo, oba ebiseera bwe bituuka abako kyagamba mu biseera ebyo. Era ensonga lwaki oba otambudde nga amaaso gaba galaba ennaanansi nnyingi mu kibuga, si bwe kiri? Olinaaba n'enduduuli ennaanansi 6 nagamba mpalo gumu gwokka. Lwaki? Sizoni y'ennaanansi y'eno kaakano. Ebirisako emabega ogula ennaanansi 2 ku mutwalo gumu, naye kaakano ogula ennaanansi 6 ku mutwalo. Si bwe kiri bannange? Ye sizoni eyo gyenjogerako. Buli kyalyo naye guno omwaka
Mukama ayina byayagala gwena otegeere, tambule mu kutegeera ne mu kumanya awamu. Bw'omanya obudde kikubeera kyangu okweteekateeka naye ate n'okutambulira mu ekyo Mukama kyayagala gwe otambuliremu. Danyeri onyera okutandikira agamba bw'ati tuli kuri Danyeri ssuula y'okubiri, bikula Bayibuli y'Oluganda, bikula Bayibuli yo ekitabo kya Danyeri tulaba akantu ako. Danyeri ssuula 2 olunyiri lwa 20. Danyeri ssuula 2 olunyiri lwa 20 olugamba bwe luti, era oyo ye awaanyisa ebiro n'ebiseera, aggyawo bakabaka era assaawo bakabaka, ow'amagezi ab'amagezigezi okumanya eri abo wena batomanyi budde bwa Katonda ojja kusoma bingi olw'obutamanya bwo. Omulimi bw'atamanya omusajja akusika kaakano ajja kuviiramu awo. Ewange Jesula twagenda ne tusimba endiirwa, tusimba kabeji, tusimba spinaki, naye twabisimba mu musana, naye kwali kukkiriza kubanga osimba naye ebiri lwaki tukisima kukkiriza n'ekiseera kye Yeremiya essula ey'omunaana nga tebabikula Bayibuli, nyatu nga tukula Bayibuli ezaffe. Yeremiya 8 olunyiri lwa 7 lugamba nti weewaawo kasida ow'omu ggulu amanye ebiseera bye ebyalagirwa, ne kamunkulu n'akataayi ne sekanyolya zirabira ekiseera mwe zijjira, naye abantu bange tebamanyi kiragiro kya Mukama. Mukama agerageza Isirayiri ku binyonyi n'agamba nti by'ebinyonyi byabyo era n'abimenya. Banayera Mukama atusaasire. Wewunye kamukukulu musasire, kamukukulu n'akataayi bimanyi obudde bwabyo. Akataayi katono nnyo naye kamanyi obudde bwako, bwabwe kalina okubeera n'ekiro kalina okubeerawo. Kamukukulu amanyi ebiseera bye, naye Mukama yenyumagana naye abantu bange bo tebamanyi budde bwange n'okukola. Era mujja kulaba obulimi buno nnyo bumanyi okutambula eŋŋendo empanvu. Ebinyonyi biba mu mawanga aga Bulaaya mu biseera eby'obutiti oba winta, ne bivaayo nga bidduka obutiti n'obunnyogovu ne bijja mu Afrika, kuba tumanyi mu Afrika tetulina budde buno obunnyogovu bwekalidde awo. Era okuvaayo obutiti n'obunnyogovu nga bibuuka nga biddayo ewaabwe. Bino binyonyi bimanyi obudde, naye Mukama agambye nti abantu bange bamanyi ki biseera na budde. Kati tukwanidde gwe nange abakkiriza mu Kristo Yesu obutatambulira mu butamanya, naye ne tubeera nga tuli bamanyi. Bw'obeera omumanyi obeera mukugu, era wawonya bingi nnyo n'ensobi ozikendeeza. Mukama kyagala buli omwaka era bubeezi bwotyo bubeezi awo bwotyo bwetoloola, bubeera awo bwotyo. Wali mu mwaka oguwedde era byolimu ne kaakano ne weetoola bwotyo, kusaasira obeera bwotyo. Beera wa Uganda omumanyi, gamba nti omumanyi.
tubeere bati basajja n'abakazi bimanyi n'omwekyo n'okutegeera si Mukama kyagamba mu mwaka guno ogw'2023 era Mukama Katonda oyo ayagala gwe nange obeere omukazi nga okakasa ekigambo kya Katonda, omusajja ng'okakasa ekigambo kya Katonda. Lwaki mu kigambo kino Mukama mwayogerera kikyagala tukole batubeere mu mwaka guno, mwaka 2023. Mukama n'ebintu bingi byagala okugenda naawe obitegeera obimanye obitambuliremu osobole okubeera omukazi omusajja omuwanguzi. Bwakaaba olunaku ogwedde tugamu nakaakano ensubiza okukola kulira obutamanyabo temuzikola ne kaakano naye yimuka mu kukkiriza ne mu kutegeera ne mu kumanya. Gamba nti amiina. Kale omwaka guno 2023 gutegeeza ki? Naye abange ennamba eno 23 mu Bayibuli y'omweri oba nedda? Okuteeka essira lunaku olwaleero kyewuunyisa nti Bayibuli kyekitabo ekirina buli ekyokuddamu kyonna. Kitabo kirina nga Bayibuli. Mu Bayibuli mulimu ku nsonga eyogera ku bubbi, mulimu ku nsonga ekola ssente, mulimu ensonga ey'amaka, mulimu ensonga ey'obwasayansi oba okumanya bikamagezi. Mu Bayibuli mulimu ebyafaayo. Mu Bayibuli mulimu buli kintu kyonna ky'olowoozezaako. Era Bayibuli teriyo andika ebitabo bawandiika ku mutwe gumu, binawandiika ku bubbi, oba ku bufumbo, oba ku mwezi, oba ku munyeenye. Naye Bayibuli byonna byonna ebiina. Ate yo tegiba mwaka ku mwaka. Lwaki tusoma omwaka ogwaggwa naye tugenda giddamu n'olwaleero n'obwatu buli bwennyini n'okuddamu kwegutyo. Lwaki? Ekigambo kya Mukama kibeerera, tekikadiwa, tekiggwamu mukka. Kibeerera essaawa yonna. Era Bayibuli eno ennamba eno 23 mazima ddala mweri nnyo. Kankoneku ebimu ku ebyo byendaba mu kigambo kya Katonda ekyogera ku mwaka guno 23. Ekisooka kitabo ky'Olubereberye essula 39 n'essula ya 40 ne Ezeekeri essula 13 ne 14 byonna birina ennyiriri 23. Olwo kirowoozezaako sula enyumidde Lubereberye 39 Ezeekeri 13 ne 14 zonna zirina 23. Era eky'Abaleevi nakyo birina ennyiriri 23. Ekyewuunyisa kyo bannange, tuli mwaka ki? 23. Era banne guno omwaka gezaako nnyo okusoma ssuula eza 23 ezo. Zabbuli 23, Kuva 23, teziteeyo Danyeri 23, tuzisome ku bannange tugoberere omwaka guno. Ekyokubiri, omwami ono Jaya mu kubala 32 olunyiriri lwa 41 wamu n'ekyo mu mirembe ekisooka essula 2 n'olunyiriri lwa 22 yawamba ebibuga 23. Yawamba ebibuga bimeka? 23. Gwandibeera gwakuwamba bibuga. Amiina. Omukama alina emigabo yagala okole ki? Wambe. Tugende mu maaso. Mordekaayi yafuna okugaanya eri Katonda kubanga Mordekaayi ne Esita baafuna obuzibu nga omusajja ono Hamani ayina kusaanyaawo ensi ya Isirayiri. Era ettaka ne lifuluma nti buli Muyisirayiri agenda kufa ne babawo olunaku olw'okufiirako. Naye
mu mwezi ogwokusatu nga 23 ekiragiro kino paka ekya Hamani kyusibwa abantu bafuna okuttibwa ne bafuna enkiso ne beerwanako okuva mu kuttibwa. Omwana okwanibere Mukama nga ayagala okunya obulamu bw'obukwe singa obanga omugoberera ng'era omwagala nti wadde nga sitayagala okutta guno omwaka kijja kufa kama kijja kufa kijja kubeera balamu. Gwali mwezi gwe gumu ennaku z'omwezi nga 23. Kikwonyesa Oluganda nti omubeeri tujamwogera ku omwoyo guno gwa Jezeberi mwoyo mubi tujamwogera kuno omwaka. Jezeberi mu Bayibuli ayogerwako emirundi 23 bw'obanga obaze bulungi. Mu Bayibuli yonna emirundi 23 Jezeberi ono akolebwako. Ndowooza guno omwaka twegendereze nnyo omwoyo guno ogwa Jezeberi ng'abakyala oba abaami oba abaana. Nti omwoyo gwa Jezeberi tukwegendereze nnyo guno omwaka. Naye ekirungi Mukama yange okuwangula emyoyo n'okuwangula obulabe esitaani bonna. Era ne Jezeberi tujja musansa ebigere byaffe gamba nti amiina. Wansi wa bigere byaffe ojja gy'okgenda. Mukama nabagambye nti waliwo essuula tulina okusoma guno omwaka buli eza 23. Zabbuli ya 23 naye eri mu guno omwaka tugisome tugifuulefuule tugiddemu nate. Lwaki? Kubanga Zabbuli ya 23. Zabbuli ya 23 ye Zabbuli ezisinga okusomwa buli mwaka mu nsi yonna. Egenderedde njagala kukoma wano ku nsonga eno ngambe nti ennamba eno eya 23 mu Bayibuli tujja emirundi egisuka mu mirundi 14. 14 times it appears in the scriptures the number 23. Kakati yekukule Bayibuli zaffe ekyo ky'olwaleero tugenda okuyiga olwaleero ennamba eno 23 bw'otusanga mu Bayibuli oba biki byetegeeza mu byawandiikibwa. Tujja kubikula ekitabo eky'okubala 23. Bannange ennamba eno tuginyweza 23. Mukama nakyagamba tunywezeewo 23 egamba bweti. Era nja kuba nsoma nga bwe nzigyayo kino ekiri olw'obudde. Okubala ekitabo ky'okubala bimu ku bitabo byono kitabo yawandiika. Naye okubala 23 nkulu nnyo mu kale guno omwaka 23. Mugamba bwe luti Balamu n'agamba Balaki nti nzimbira wano ebyoto 7, onteekere wano ente 7 n'endiga ennume 7. Balaki n'akola nga Balamu bwe yayogera. Balaki ne Balamu ne bawerayo ku buli kyoto ente endiga ennume. Balamu n'agamba Balaki nti yimirira ekyokebwa ekyokuwaayo n'agenda mpozi Mukama anajja okunsisinkana nange era buli kyananyaga n'akubuulira. N'agenda ku lusozi ewabweru. Katonda n'asisinkana Balamu n'amugamba nti ntegese ebyoto 7 era mpereddeyo ente n'endiga ennume ne buli kyoto. Mukama n'ateeka ekigambo ku Balamu n'amugamba nti ddayo eri Balaki era bw'otyo bw'onoyogera. Olw'omukaaga n'addayo eri ye era yali ayimiridde awali ebyokebwa kye yawaayo ne bakulu bo bonna ab'omu Mowabu
n'agera olugero lwe n'ayogera nti Balaki yanzigyamu Alamu kabaka owa Mowaabu, yanzigya mu nsozi ez'ebuvanjuba. Jangu okolimire Yakobo, era jangu osomooze Isirayiri. N'akolima ntya oyo Katonda gw'atakolimira? N'asomooza ntya oyo Katonda gw'atasoomooza? Kubanga nnyina ku ntikko y'amayinja okumulaba, ne ku lusozi okumulengera. Laba be bantu ababeera, so tebaaliwa mu mawanga. Ani ayinza okubala enfuufu ya Yakobo oba okubala ekitundu ekyokuna ekya Isirayiri? Nfe ng'omutuukirivu bw'afa, n'enkomerero yange ey'oluvannyuma abenjiye of that what means. Okay. Katino kumenya lukumi awo tumirire kawo katino nyo tukomewo tudemu tuliye ku nsonga Bible zogera lwalero ne Balamu basinkana, rather Balamu ne Balaki basinkana. Kati omusajja ono Balamu yali mukkiriza, era Balamu yali muwololo obulogo, yayinza Katonda, naye tulaba nno yagamba yakufangako mutuukirivu. Kitegeeza omusajja ono era akyabulamu mu nsonga eno ey'omwoyo. Naye kitulaba olwaleero tusinkana kabaka Balaki yali kabaka w'Abamowaabu. Mujjukira Abamowaabu gye baava, mujjukira abaana ba Nuuwa, abaana abawala okunywesa omwenge ne bamuzaalamu abaana, mujjukira. Era omwo mu mwaka abasajja Mowaabu bano abaatase Isirayiri, bano Bamowaabu abazibu nnyo nga bakambwe, era bo nga bayibwa musaayi. Era abaseera Bamowaabu baali tebaagala nsi ya Isirayiri n'omutima gwabwe gwonna nga baagikyawa. Osanga ogeza ng'ensatu nga Iraka ne Irani abatagala Isirayiri. Kakino Balamu n'abamukaga nzingire ebyoto wano 7 otekene ebiweebwayo. Balamu yali omulogo nga bamanyi okukola ssaddaaka ku byoto. Nza bulungi yali mulogo, era ng'agamba omusajja munzimbire ebyoto mussekentebeka 7 n'endiga 7. Kikanjogere bwe nti omwaka guno 23 wetuyingira olwaleero, abalogo bayinza otabeera batono, bayinza okubeera abangi. Omusajja abalogo bano okuddamu mu bwengula bw'ebbanga bagenda wa ku byoto. Ennaku zino ebyoto bisukkulumye, bananasi kiri ebyoto ebyo mubyegendereza abooluganda, bajja kusoma omutwe gw'omuntu nawe ojja kwewuunya. Ebyoto buli mwaka bijja kubeera bya nkizo nnyo. Omulabe Sitaani akuba ebyoto nawe okusaanyawo n'okukolemeraku. Nga mutaka olwaleero wano Balamu azimba ebyoto, ayagala Isirayiri ekolimirwe. Lwaki? Omuntu akolimiddwa abeera mangu okuwangula, naye omuntu akomokesa si mwangu. Kino wekkiriranye nate okkiriza kikolimo kukiri obulamu bwo. Kwa byoto kirina okuwangula ebyoto kunyira Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kummwe mutawala obufumbo, ebyenfuna, abaki ebyoto byombi bikutawaanya. Yesu lwaki tugamba buli mwaka kirina okufikisa ebyoto, kirina okugala enzigi n'esitaani omulabe,
tulina okugulawo enzigi ez'obulokozi ez'okwagala ez'obugagga tugulewo ebyoto n'obutuukirivu bwetulamamutemutekusate kulwokusatu eyaabo nolikola biisi nnyo kubanga ebyoto binene wamu byo bikyayaka kubaddawo n'osembeya bijja kutawaanya naye kapena okwewaayo ekyoto kitutonda kijja kubeera abawanguzi ene ekkanisa naye ate tuli kyoto gwe nange twabalina okubeera bakabona okuwayo saddaaka ez'okwebaza saddaaka ez'okwenenya saddaaka ez'obutuukirivu saddaaka ez'okuwaayo kubanga buli kyoto kirina okubeera kune saddaaka yaakyo ekyapa mu kyazimba bala kyazimba kyali kyante na mbuzi na ndiga omwaka guno tunyweze ebyoto ebyokwegerya amaka gaffe ebyokwenenya ebyokusaba okusoma bayibuli okwewaayo teyasobola kussa kikolimo mu nsi ya Isirayiri. Lwaki? Kubanga Mukama Katonda mwene Yawe yali yawa ensi ya Isirayiri omukisa. Ne Balaki baleke okussa kikolimo mu nsi ya Isirayiri. Guno omwaka nnangirira Mukama agenda tulwanirira nti teri bunnabbi bwa Sitaani oba enkola ya Sitaani ejja kutuwanga kubanga omwoyo wa Katonda ali naffe. Naye kitugwanidde gwe nange okwefaako n'okwewaayo eri Katonda oluleke n'okukaako kufe ku mpaki obeera omukazi omusajja eyewayo eri Katonda okujja mu kkanisa okusaba tusembeya nakoola bigere n'amaanyi ngenda kusaba engoye zo tozita ku lwa mukaaga oba ku Sande ku makya tuze ku lwakubiri ozigolole sibeera ng'ozirako Sande ngenda kusaba sinyakusanya lwoluvannyuma Yesu alabye okudda ene Sitaani musizza omuliro gwe Sitaani kunyolebwe nti Sitaani akugumiikiriza n'akulinda wano mukoona bw'obuuka wano ng'abuuka ng'adda wali ng'akuteega bw'obuuka wali ng'adda wali amanye akaseera kasigale kakubonye lwaku mu lwebyo ne musembeya ne mubeera bagayaavu guno mwaka si kwa bugayaavu guno mwaka bakukola nnyo Katonda ajatuwa obuwanguzi senga tukola kitino okukola gwe nange ng'abakkiriza mu Kristo Yesu. Nnyiriro 11 Balaki 11 Balaki n'agamba Balamu nti onkoze eki nkutute okukolimira abalabe bange era laba osabiridde ddala omukisa n'agamba nti tekigwanira kwekuuma kwogera ekyo Mukama kyateeka mu kamwa kange. Balaki n'amugamba nti ngendidde mu kifo ekirala. Bali bonna basibale bakola bw'abeera wali badda abalala bw'obuuka wano akulira wali balabudde tunyweza obulokozi nyweza okusaba nyweza okwegayirira tukkiriza mulabe kuwagawaga kubanga ye Kata alemerako naffe tulemereko mu linnya lya Yesu Kristo. Guno omwaka nimusatu gwakulemerako twemerako mu kusaba mu kuwaayo mu kukola mu kwegayirira mu kwenenya ebibi tulemereko kubanga Mukama tayagala gwe nange tukole. Sitaani munyiivu mu Balaki ng'agamba ono gwe buli lwewulira oba wulumikisa ate genda mu maaso 2:13 Balaki n'amugamba nti jjangu nange nkwegayiridde mu kifo ekirala w'ononnyingiza okuyima okubalengera onoolaba ekitundu kyabwe eky'enkomerero kyokka n'otalaba bonna n'oyima eyo okubakolimira
n'amutwala mu ttale erya Zofimu mu ntikko ya Pisuga, n'azimba ebyoto 7. Wuliriza, n'aweereza ennume ku kyoto. Kati atuzimba ebyoto bimeka bannange? Byoto bimeka omugatte? 14. Ennume bimeka? Nazo 14. Alekeko lwaki oluvanga? Lwaki olemerako? Saba obutakoowa, saba obutakoowa, siba obutakoowa, ebigokyakyakwaya olempaka lemberako tubeere bawanguzi. Guno omwaka gwandiba omukago okusinga oguwedde, naye enjawulo era n'okwangula bibalemerako. Luya, Mukama yeebazibwe. Tulina kulemerako. Omulaba bannange bwe twalemerako, ekizimbe kyaffe kigenda kitambula buli lunaku. Kigenda kitambula buli lunaku. Nedda si kikyamu. Tulemeddeko. Era ffena kutulemerako kano kinaggwa. Tugenda kulemerako. Owooluganda. Bayibuli n'egamba ku Lw'ekkumi n'amutwala mu ttale ery'omu Zofimu ku ntikko ya Pisuga, n'azimba ebyoto 7, n'aweerayo ente n'endiga ennume ku buli kyoto. N'agamba Balaki nti, yimirira wano awali ekyokebwayonze nga bwe nasinkana Mukama oyo. Ne bane bwewunye, omusajja ono yagamba nti ente ziweddeyo, oba endiga ziweddeyo, yazinonya n'aziraba. Abamu kuffe tuli baagala akola bannange tuzimba ekkanisa nasange ziweddeyo, tesikyalina. Yiira kyokolawo totabutimala n'emyekolemererwa ali muggwe mulina okusinga ali mu nsi. Guno omwaka si bakulemererwa nga buwanguzi. Naye abawanguzi abo be babalemerako ku nsonga. Ne bakwata ne balabira ddala ne bawangula. Bayibuli n'egamba tuludda bannange 16. Mukama n'asinkana ne Balamu n'ateeka ekigambo mu kamwa ke n'agamba nti, ddayo eri Balaki era bw'onoyogera bw'otyo. N'ajja gy'ali era laba yali ayimiridde awali ekyokebwa ekiweebwayo n'abakulu be Abamowaabu wamu naye. Naye weewunde bane ensonga eno baalina bayimirira, Balamu n'agenda ku lusozi okunoonya Mukama, naye bwakomangawo baamusanga ayimiridde. Ono wasitaani Balaki ku kyoto kye. Owooluganda 23 naawe tova ku kyoto. Yimirira awo. Yimirira awo mwaka 23. Balaki amusanga ayimiridde awo. 19. Katonda si muntu okulimba, so si mwana wa muntu okwejjusa. Ayogedde n'okukola ekola, oba agambye n'atuusa alituusa. Guno omwaka olunyiri luno okubala 2019 lunyiri lulwo ggwe ng'omuntu. Katonda si muntu okulimba. Katonda waffe talimba. Bw'agamba nti munoonye mulindaba, mazima ddala tulimulaba. Bw'agamba nti nze Katonda munkoowole nja kutuviirayo. Bw'agamba nti nze yassa muntu wanguzi agoberera amateeka ge n'ennono z'agambye mu Bayibuli. Bwe tuzigoberera ng'ako talina okukola. Guno omwaka gwa Katonda ono
atuukiriza ebisuubizo bye n'ebyo bye yalagira, kubanga ye mwesigwa nga bwe kyawandiikibwa. Era Katonda ono guno omwaka ayagala okukuviirayo ggwe ng'omuntu. Teyakufuna kyayagala okuba nti naakolemesa Isirayiri, naye Katonda yakuuma ensi ya Isirayiri. Guno omwaka tukkiriza Katonda okutukuuma eri Sitaani n'ebigambo bye n'ebikolimo bye byonna byonna ebibi. Mukama agenda kutukuuma kubanga ye mwesigwa. Bw'alagula atuukiriza. Bw'aba yogedde ekigambo tekigwa butaka, naye kituukire kyayagala kituukirizibwe. Era Katonda ono guno mwaka 2023 ayagala okuyimusa amaanyi ge alage ensi ki taali. Gulina ebintu bingi ebikulu byagala Mukama omanye. Ekisooka, ensi gye tulimu kaakano mbi, ejjudde ettima, obubbi, obukaawa, ye egenda kwongera kubeera mbi. Siri nabbi wa bulimba naye ge mazima. Lwaki? Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma Mukama nga bwe yalagira, bwe yakyogera. Naye mu noobo mu ebyo Mukama agenda kuwengosa ekkanisa ye, okutula omusajjako gano agayisa agabi, atugogole, atunaaza, atukuze, tubeere nga tusaanidde okubeera abaana ba Katonda banaagenda mu ggulu. Kino agenda kukikola nga atukoola gwe nange okubeera abantu abeerenya ebibi obutakoowa nga bwenjogedde oluvannyuma. Owooluganda, guno omwaka kkiriza Mukama akutukuze. Abakki obwensi, obukama, obutasonyiwa, obugayavu, okweyawulayawula n'ebiringa ebyo byenenye. Guno omwaka Mukama ekkanisa ye kubanga yatuukiriza ebyo bye yasuubiza okuyiwa Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo yagamba mu Yoweeri 2:20-30 yagamba ejja kuyiwa Omwoyo Omutukuvu omungi, naye tayinza kumuyiwa nga tuyiwa ono. Tekisoboka. Ensonga lwaki Mukama ayagala ne batuukira. Bw'obeera nga Mukama agenda kukozesa guno omwaka, nja kubeera kibya ye mu butuukirivu. Mwenge tugute, empala tugiveeko, obutasonyiwa tugute, bw'oba n'onywa enjaga gite, bw'oba n'onywa obusungu obutasonyiwa bite. Olugenda okuyita tokubeera mulongoofu Mukama ajja kukozesa. Gamba nti amiina. Ekyokubiri, guno omwaka Mukama agenda kwongera okunyeenya amawanga. Aganyeenye amawanga ag'amaanyi. Yakolako sampo mu biseera bya COVID. Mukama n'anyeenya amawanga amanyi agalina ssente amagagga n'aganyeenya ddala n'agafresh n'agalaga nti ye Katonda yekka. Naye okunyeenya okwo genda kweyongera guno omwaka. Tuli mu kiseera nga ensi nnyingi ziri mu bintu bingi nnyo zijenyezebwa. Ebyenfuna by'amawanga nabyo kati bijenyezebwa nnyo. Wamu n'embeera z'abantu ku byalo oba mu mawanga ebyo bigenda kujenyezebwa nnyo. Mukagaye bikaaga nti agenda kunyeenya eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensenkala. Guno omwaka Mukama agenda kwongera okunyeenya, naye bw'oba olina Kristo Yesu Mukama kyamiina. Bw'anaawanya bali abalala ojja kubeera mukulu, kubanga mukulu ali mu ggwe okusinga ali mu nsi. Omwaka guno Mukama agenda kunyeenya amawanga. Olutalo lwa Russia ne Ukraine tulubuli si bwe kiri.
Rwanda wano baneiba baffe ne Congo tebakyala ku mmeeza y'emu. Sudaani kitokota kyokya. Ethiopia olukana olw'abaddugavu lugenda mu maaso. Era kisoboka okukola kino guno omwaka Otulo Ssematalo olwokusatu wandibeere bagenda okukulwamu omuliro. Kisoboka. Let me build my case. For Russia, ne Ukraine ne kaakano olutuuse nga Ukraine efuna obuyambi okumawanga namala ga NATO ne baweereza ebyokulwanyisa. Russia bagenda bakimalamu amaanyi. Naye kyenkakasa nti osanga bwe kinabeera bwekyo ensi ya China yali yandivaayo ebagere Russia. Kisoboka. Ne Iraq ne Iran babagere Russia. Ekyo bwe kibeerawo bannange Ssematalo olwokusatu taliwana. Naye bw'oba wakkiriza Kristo beera mugumu, Katonda wo agenda kukukuuma. Mwaka 2023 mwaka gwa wankaaki gyo tukulemera paka mu mwaka 2023. Era kasanti guno omwaka gwantandika amayagala okukola mu myaka gino 10 bwe gigassa wamu okuva 2020 paka 2023. Naye mu makata we tuli kaakano wandibeerawo ensitano y'amaanyi Mukama yagala okukola nga bino byonna abeera okutuukirizibwa Mukama yawandiika mu kigambo kye mu nnaku ez'oluvannyuma. Ekyokuna omwaka 2023 mwaka gwa kusinza. Mukama yagala tusinze era tumusinze mu mazima ne mu butuukirivu. Mukama agala gwe nange obeere omusinza. Sigamba kusaba busente kunobeera wano mu kanisa nti gwe teeno tuzina kirungi ekyo. Naye naawe wonna w'oli gwe ng'omuntu obeere nga oli museddoboozi naye Katonda n'omuwa etteendo n'omusuuta n'omuwa ekitiibwa n'omufuna kyagala ekyo abeere oba nga balina okubeera. Lwaki? Kubanga bwe tusinza Katonda mu nsi ey'omwoyo aba alwana agatalo n'agawangula n'atuwa obuwanguzi. Gamba nti amiina. Tubeere basinza. Tubeere nga tusinza Katonda ono gatuma ekitiibwa kye. Ye Katonda ne Shaddai, Katonda alina amaanyi ow'ekitiibwa kingi. Wadde nga entalo nnyingi ez'emisiyaga, obubbi, bunabina binomo, mu kusinza tujja kubiwangula. Nga tusinza ebisenge bino ebya bronze eby'ebyuma bigenda kugwa bikakkale wansi. Mumanya okusinza. Era guno omwaka guno omwezi ogwa August ogw'omunaana njokwera mwezi gwa kusinza mu kanisa. Kusinza. Era kwaya mwetegeke. Kusinza. Tugenda kusinza. Waliwo obujulizi obwava mu nsi ya Nigeria eno weekend enewedde. Mwana muwala ono abamwamba bali bano abatujju aba Boko Haram mwabulya bijjo mawulire. Babiri batemu basiraamu Islamic ICC bebo aba ICC bebo webalinnyodde bisa. Bwe bamulamba ne bamuvuga mu kimotoka kyabwe ne bamutwala mu kibira ekinene nga kigazi teri muntu yenna. Era kati ye ng'amanyi obulamu bwe buweddewo. Ne bamutuuza wansi n'atula wansi. Obujulizi bugamba era kakukola kino kyonna of course obeera nga oli mukitiizi obeera kabakukaaga. Tubeera abantu bwe bannange. Mukama tukuyamba obuziga bwobwo tubuyamba tulina kubuyamba. Weterekera obuziga bwo. Mwana muwala ono yali mukkiriza n'atandika okusinza Kristo Yesu. N'ayogera mu nnimi. Yagenda okuzibula amaaso
nga bwe yabadde mu makati g'abaana abasajja abatujjo Mukama amujjo ng'amututte okuba abasirikale abakuuma eddembe abanaigeri. Yeewuunya yavaawo atawala we yali mayiro ne mayiro okutuuka weesinkana nga wali kaakano we watuuka. Ekyamuyamba kwali kusinza. Bwe tomanyi kyotegeeza mu kusinza, bwe tuli musawana emikono gyaffe okuyimusa Katonda Kristo, ekigenda mu bbanga awo mu bwengula tweza na kukyenkanyankanya. Katonda gayimuka mu kusinza. Entalo nyingi mu Bayibuli zaawangulwanga si lwa bitala oba naye kusinza. Okusinza okwo tekunaba kukyuka. Guno omwaka Mukama atuyita ng'ekkanisa ya GFM osana n'abalala okwanga kusinza. Ekyokutaano, wajja kubeerawo okuwaanyisa oba obugagga abalabe oba abatakkiriza Kristo Yesu bwe beekuumidde mu maka gaabwe n'ebibakolagenda bitambulira ku luyi lwabwe. Mukama agenda kubuggyayo abuzze eri abo abakkiriza Kristo Yesu. Oba bwe kiwulira ekyo wealth. Naye kankyogere bwe nti kubanga oli mukoddo lwaki mukyakumi eri Katonda tobalira mu baabo kubanga twena bisaanizo. Naye abo abaali eri Mukama abaagala okuweereza abawala kibalina ekimu eky'ekkumi ababagabi mweteeketeeke. Lwaki? Kubanga Mukama ayagala ensimbi ezikozesebwe mu njiri oba ku buweereza ennaku ez'oluvannyuma. Engero 13:22 ekyogerako bulungi jokudde w'essomero. Engero 13:22 oba okuva 12:35-36. Abaana ba Isirayiri abatuukirivu balema mu Misiri mu nsi ey'obusibe bwabwe tebaavaayo ngalonsa ezaabu n'ebikomo era bwe baakozesa okuzimba weema ya Katonda. Ensonga lwaki Mukama agenda kukikola mu mwaka guno mu biseera by'okwanika nti ayagala ggwe obeere omusajja awaayo ekigambo kya Katonda olw'enjiri. Bw'obanga oli mukodo teweebala totawana na kutawana naye abo beewaayo okweri Katonda. Ekyomukaaga, ensi egenda kukyuka era ensi etandika dde okukyuka. Ennaku zino essente zo oyinza n'obutaziraba nako. Olazikuweereza ku mobile money oba ku akawunti yo n'ozisaasaanya nga ne tozikuteeko ku mobile money oba ku akawunti yo. Ensi ekyuka. Ennaku zino bwe twayitanga Bayibuli kyayita ekikyamu kyekituufu. Okubba kikirizibwa kaakano. Omusajja gwa n'abakazi abasatu tekirina buzibu nakyo. Abaana abawulenzi okusiba enviiri gwe mulembe. Abakyala ezirina ebituli kiweewaawo. Ensi ekola ki? Oluzungu kibayita global reset. Kyo nabadde tulya platform yaffe ya GFM WhatsApp oba mwakalabya akantu ako nga baana bawala emyaka 16-17 baagalana. Omwana omuwala ne mwana muwala munne baagalana era bakola omukwano. Kati nga babuuza ono byatandika bitya, namulaba ne mwagala nga muwala mulungi nnyo, olabira naye muwala nga ye. Global research. Naye bw'amanyi Katonda abaana baffe tebajja kubeeramu mu bongo toyo gamba nti amiina. Temu nti amiina, bajja kubeera.
era abavubuka bammwe temubakkiriza kusula nviiri. Era nina ewange namutabani mwayeeza namugamba gwe ndisibakondaa kino kitayinza na tuzikwata nako temubakkiriza nosaba mwana okubanga mulungi naye ono alinawo ppini ziringa 6 naye eriyo ppini za 6 era eriyo 8 ez'omumatu ng'osula mu nnyumba yange ewange antisaragama nkyamini yenja kuddamu ensi ekyuka kati ebyo bye biri ku mulembe naye bannange okubeera bwe gutyo alya mmere kyasula mu nnyumba ki tugenda kubeera baguno omwaka naye twegendereze kwekubeera bawangu zigamba nti amiini omwaka guno tulina okwagala ensi ya Isirayiri n'okusingawo. Lwaki? Kubanga Isirayiri y'ensi Mukama gye yeerondera okubeera ensi ye. Omwaka guno mwaka mukulu nnyo eri obulamu bwo naddala ffe abakkiriza mu Yesu. Mukama kyava atukowoola tudde tusomye okubala 23 sigimaze ey'olwobudde njaluddeyo ekoddemu ekisomo gyetegereza ebirimu bikulu nnyo ebikwata ku guno omwaka 23. Tusome essula za 23 eza Bayibuli tusimale guno omwaka okulubereberya 23 kuva 23 paka ku ekisomo ky'okukoma buli ekisomo kiri 23 tusome. Era Mukama atugamba tubeere abatuukirivu obusaanidde okubeera. Mukama yala butuukirivu buli mulembe. Lwaki? Nsobola okukomawo essanyu teyakusanga nga tiweteeseteese nga bwose mu kkanisa ngaweze zitukula waze ozisabulira osikolola ne zibeera nga zeziizo okirina okubeera obulamu oluganda bwerongoosi. Beera mu butuukirivu, beera mukkakkamu, beera wa mirembe, beera mwetoowaze, beera mukozi, tokkiriza bugaya kuyinza, beera mukazi na musajja alina ensa, obeere obwongo buyiiya, obeere ng'olowooza buli mwaka bwakulowooza kitegeera bulungi nnyo. Tokkiriza kusigala amabega. Era banaye Mukama atusasire kubanga abakumugamba Mukama nze sina kalo sina kali tesaasoma ate ne Mukama ojja kutuuka mugulu Mukama akubuuze weewaawo ozze olina by'obuvunaanyi naye kino wakikola kino wakitereeza wano wakwatawo wali watereezaawo era obwavu bwo bwali kubanga gwe walemesebwa gwe. Mukama atusasire jo ebimu ku byandisuubiza byabadde byenkola tulina abaana bingi tukola ebintu bingi tugenda nga abaana bano twayigiriza empisa ez'omu maka wabona ebintu talanta n'ebiringa ebyo naye so twagenda mu nnyuma y'omwami ono amatiiri gona agali ku nnyumba nga weebuuza ono naye munnauganda ngaffe oba nedda neweebuuza yeffe twebakaddi nga tuwadde twebaka tuli mu kuloota buloosi kujja kubagize abantu basimba amayumba bagula amataka batandika bizinesi kugamba ekonomi embi abantu batandika bizinesi kaakano abantu bawandiika butabo nange ndiomuka bawandika butabo kaakano kwandika obutabo abantu bagenda mu maaso basoma basomera ku online bakufuna digiri PhD oli owesibe atumanyi ensinzibo nnyo anti omanyi ojja kubeerayo wekka naye nga GFM sagala kuleka mubega tugende mu maaso ffenna agamba nti amiina bere bakazi babasatu bino n'ebirala ebiri mu mwaka guno 23 kama njagala obeera omukazi n'omusajja
obuwanguzi buli mu tonenya kutula naye nja kubasaba tuyimirire ku makulu gaffe ffenna bwe tuli tuyimirira ku makulu g'oluganda saba ozibirize ku maaso kuba mukumwe mulina obuzibu okuzibiriza amaaso baolowooza bajja kubako ensawo nnyo gikwate kale mu ngalo yo naye okuzibiriza amaaso kiyamba nti nno totulabikutakatala janolaba kirabonebusebuka oba wegaliddeyo ne katonda wo oba mukitegeere kyatulumne ku magulu gafena bulemu oluganda yimirira kosinga oli mulema yimirira njagala otuliriza ku maaso go webaze katonda aba kino ekyobunabbi omwaka guno 2022 era mukama ogambe tuba kino kyetwalira okukkiriza okungi kaligenda maaso mukama ogambe ekigambo kino kimwebalise ate okyetwalira eri obulamu buno omwaka gwonna kuba January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, mpaka December. Kama tunachefanya. Kimisa kudomoja wa Uganda, kama tulikuwa neka hapo ya kudomosi. People sabe. Rapa seliva. Rapa seliva. Rapa seliva. Kori posali. Rapa basali. Rapa basali. Rapa kama basali. Oh. Nyakusaba. Dobozi yo. Oyokere n'amaanya go mutuku n'omwoyo w'obunabbi guno omwaka gwonna gwerebwa buwanguzire obulamu bwo obangule mu bufumbo bwo mu makaago mu mirimu gy'okukola obangule mu ky'okukwatako bere muwanguzi oleke kufeeba oba okuwangulibwa nangirira obuwanguzi guno omwaka okuva mu January, mu February, mu March, mu May, June, July, August, September, October, langirira obuwanguzi eri amakaago emirimu gyo bizinesi zo emirimu gy'okola amasomo g'olimu beera muwanguzi ozimbe ku nnyumba omwaka guno ogule ettaka mu Yesu Kristo ove ku mmotoka oluganda otambuleko mawanga oyimuke ribo sali libalia ribo telibalia ribo sali libalia raba kama basali libalia telibalia ribo telibalia raba tara libalia sali libalia buli gasaba konna buli mbeera buli kukemebwa konna ojja kubeera muwanguzi tojja kulemererwa sitaani n'emisimu n'emisambwa n'ebyokoola n'amajini ebitambo ne Jezeberi tibijja kuyinza ggwe kuba munene ali mu ggwe okusinga ali mu nsi yimusa eddoboozi oluganda yimusa eddoboozi oluganda langirira ojja kuwangula ojja kuwangula tojja kulemererwa oluganda mukama atendereza obuwanguzi gyolina obulamu bwo raba baseri balya rebekani balya nalabayira raba bakala balya nalabayira rebekani balya nalabayira rebekani balya ribotari nalabayira balya rebekani balya nalabayira oh seri balya nalabayira
nja kusaba oluganda ogabe Mukama akuddeko omusaayi gwe guno omwaka bw'oba otambula bw'oba osaba bw'oba oli mu nnyonyi oli mu motoka oli kagali ku booda oba kubikko omusaayi gwe akweke sitana agenda kukulabako balina akatonda ye bwotula ali ludala takakulaba kama Mukama kwikola omusaayi koola omusaayi kakano koola omusaayi oluganda bwoli kakano yimusa eddoboozi kyo koola omusaayi gwe Yesu kubikkeko odeko okufa wadde obulwadde wadde emirembe ebirasitaani bikubeere wala nga tekukulabako Mukama kukweke gaba Mukama nkweka Mukama nkweka ebyobwangu nkweka empawulo amabanja nkweka Mukama nkweka arababa eseri baliyalalabalinga rimo tali baliyalalabalinga rimo tali baliyalalabalinga nekisembayo njagala olangirire nti guno mwaka 2023 ojja kubeera mutuukirivu ojja kuwangula ekibi ojja kuwangula okukemebwa ojja kuwangula buli ntale za sitaani zonna osigale buli mutuukirivu maaso ga Katonda mu butuukirivu omuva emirembe gya Katonda bwe muva emikisa gya Mukama n'ebikolimo nga tulina kutuukako okugwe kubanga oli mutuukirivu wa Katonda kale yimusa eddoboozi oluganda ekikumu yimusa eddoboozi ribotale riboteri baliyalala rebere baliyalala baliyalala rababasabiri baliyalala baliyalala rabakababaziri baliyalala baliyalala rebere baliyalala baliyalala mabakababaliri baliyalala 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 osiko gomo musaba baliyalala baliyalala mabakababaliri baliyalala baliyalala rebeteri baliyalala baliyalala oh Lord awaku Mukama tuyambe tube batuukirivu mu maaso go tuwangule ekibi ayi Mukama tuwangule ekibi ayi Yesu tuwangule okukemebwa ayi Mukama tubeere batukuvu batuukirivu mu maaso go tubeere Mukama nga lusanda okwowola erinnya lyo oh Yesu tunaazeeko ebibi ayi Mukama olimusa yakusaba olimusa emikono gyo waggulu eri bukulu gavumenti ayi Mukama ebosire waggulu emikono wagugamba ayi Mukama njagala okwebaza olw'okunkuuma nga nkyali mulamu nempita omwaka omukadde nenyingira omwaka omujja Mukama neewaayo gy'oli okubeera omuddu wo okubeera omusaana wo okuweerezanga ggwe ennaku ez'obulamu bwange omwaka guno ogwa 2023 mpa obuwanguzi mpa okuwangula mpa obutuukirivu mpa okutegeera mpa okumanya mpa amaanyi go mpa ekigambo kyo mpa obunnabbi Mukama nfuule ekyoyagala mbeere Mukama nkwebaza omutima gwange n'obulamu bwange byonna mbikuddisa n'obulamu bwange bwonna obufuge ayi Mukama era weegulumiza eri obulamu bwange asa njala Yesu Kristo Mukama waffe era Mukama nangirira eri abaana bo omwaka guno Yesu nangirira obutuukirivu bwa Katonda okumanya kwa Katonda amaanyi ga Katonda obugagga bwa Katonda okubottoola ayi Mukama tulangirira essuula empya obulamu bwaffe Yesu omwaka mupya twandika na bipya naffe Yesu Mukama tusaba ekkanisa ogifuule ekyagala ebyo tutuukirize obubunaanyizibwa bwatuwa Yesu tubeere ekkanisa ekuwa ekitiibwa ekkanisa ekwagala ekkanisa eyenenya ekkanisa ekutya ekkanisa ekuwa ekitiibwa Yesu oli mutukuvu ayi Mukama
Katonda ow'amaanyi ani akwekana ayinza oli wakitibwa Yesu. Mukama nyweza abakazi bano, nyweza abasajja bano mu mutuukiro, banyweze emitima gy'aba Yesu. Ekkanisa na Mukama ninyweze Yesu, gwe yagisimba ku musingi ogwa Kristo Yesu. Nyweza GFM Mukama, nyweza amakanisa gonna amatuukirivu ganyweze Mukama. Nebakuwadde ng'oluusi omulamu ajjanga amataba amangi, naye gwe oyimusa omutindo, yimusa omutindo Yesu. Mukama tukwebeza, Mukama tukwebeza, osalire Yesu. Mukama musinze, omwaka gwa musinze, yimusa eddoboozi Mukama musinze, yimusa eddoboozi Mukama musinze, Mukama musinze oluganda ogenda maaso. Yeah.